Honorable Joel Ssenyonyi nga yakulira oludda oluvuganya gavumenti mu Paalamenti agenda kwogerako eri abakungubazi bw'atyo bw'amaliriza ayite His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu naye ajja ayogereko eri abakungubazi. Ono tagenda kwogera nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu wabula agenda kwogera nga Kyagulanyi Ssentamu omujjwa mu maka ge balimu essaawa eno ag'ekika ky'Endiga. Bano boogerako eri abakungubazi nga tukimanyi bulungi nnyo nti jjajjaffe Rwoma teyafa bukadde, yafa butemu, ate nga buno bwe bazze nga balwanyisa kubanga ono yakubibwa masasi ate nga gavumenti ya Mwami Museveni yeyina obusobozi ku kino yokka. Bino ebikolwa His Excellency azze abyogerako ebbanga ddene naye nga bannayuganda twesuuliddeyo gwa Naggamba. Abaana ba Buganda ne Uganda bwe tutasitukiremu kwejjako Nakyemalira tukyaziika nnyo abantu baffe mu nziika bw'eti etategeerekeka. Abaana ba Uganda His Excellency abakoowodde nnyo ekimala musitukemu muggyeko Nakyemalira sobole okutaasa abaliddawo kubanga ebikolwa bino tebirina kye bituyamba wabula byongera tusaanyaawo nga Buganda kubanga Mwami Museveni tukimanyi bulungi yagamba nti agenda kusaanyaawo Kyagulanyi n'akabinja ke naye ng'ate akabinja ka Kyagulanyi yeffe bannayuganda bamukkiririzaamu era bangi basse bangi babuziddwawo tebamanyikiddwako bwe bali oba balamu oba bafu naye gavumenti ye teri agikwatako. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ye buli kaseera atukuumira. Tuwulirize obubaka okuva eri Joel Ssenyonyi bwe batyo tuwulire n'obwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Obadde okwatagana naye era kakasa bingi by'omuyizeeko byojja otwala mu maaso ensonga z'obukulembeze. Ebyagala obukulembeze bwo si bwangu naye tulina essuubi tujja kukwasaganya nga wekwata Katonda owuliriza abakulembeze banno abantu b'otwala. Kikulu nnyo ekyo obukulembeze. Njagala okwebaza abakulembeze bannange abali wano nange ow'ekitiibwa Abubakar Kawalya kuva e Lubaga, Honorable Teddy Nambooze Maka omukyala ow'Empigi era yekatukyaza n'abakulembeze abalala. Chairman LC5 naye namulengeddeko wali omukulu. Obukulembeze era nga bwe nayogedde eggulo mu kyaki, obukulembeze si bwe bwangu ennyo naye bwe twekwata Katonda ne tukola ekyo kitusaaniddemu ensonga zitambula era Rwoma omujja ffe tetulina kubuusabuusa nti ensonga ojja zikwasaganya era naffe tujja kugabirako bingi weewaawo nekino kanjogere nga mbulira abakulembeze bannange ku mitendera egy'enjawulo naddala ffe bannabyabufuzi. Obukulembeze kikulu nnyo okubeera omwetoowaze, ekyo tukiwulidde nnyo. Omugenzi inginiya abadde musajja mwetoowaze, musajja muwulize, nga musajja mukakkamu, ng'ebitiibwa byonna abirina, nga sente zazirina, nga musajja alina zi bizinesi ez'enjawulo naye nga musajja mukakkamu, musajja mwetoowaze, nga mukulembeze. Naye abazzukulu bayogedde eggulo mu kyaki ne batugamba nti abadde atukulembera bulungi era ng'atuwuliriza. Ekyo kikulu nnyo mu bukulembeze, kubeera nga tuwuliriza abantu be tukulembera. Bukulembeze oluusi butuleeta amalala, kikyamu bannange. Bayibuli egamba nti amalala gakulembera ekigo. Bannaye mbasaba abakulembeze bannange nga nange bwe neebulirira tubeere beetoowaze, tubeere bakakkamu, tuleme kubeera n'amalala. Bwe tuba nga tukulembera abantu tubawulirize. Oli ne waba takkaanya naawe ekizooka okumuwuliriza. Naye ensangi zino amalala gagenda ne gayitirira. Ze drone ze muwulira Oweekitiibwa Katikkiro yakyogeddeko. Zi drone ezo bazitwaliramu abaana nti kaakati ono takkiriziganya na gavumenti eno yawagira kira. Bali eyo mu makomera bavundira mu makomera, abalala n'okubaziika twabaziika. Lwaki? Lw'amalala agali mu bukulembeze. Abantu babeere n'endowooza eyaabwe. Oba kugamba nti kino kikyamu, bawulirize ng'omukulembeze waabwe, oleme kubeera n'amalala. Ekiina kye kikuggyako ng'omukulembeze n'okwetonda munnange bw'oba weetonze
tekiina kikikugjako ng'omukulembeze infa kikwongera n'amaanyi. Ennaku ezaayita nalina story gye nalaba ku TV, mukyala yakaza baawe yamukwata kikola eky'obwenzi ng'amukaza baawe n'anyiga yakuba mukube, mukyala nedduka ku poliisi n'amawulire g'amusanga eyo agenze kuwaaba musango. Omwami amukubidde ki kubanga abadde amukaza, yamusanga mu kikolwa eky'obwenzi. Kakati omwami ensonyi yazifuula busungu ye ng'alaba nti yenze mwami yenze mukulembeze yenze ow'ekitalo ennyo, bannaye tubeere bakkakkamu abakulembeze. Babuulira nga nange neebuulira, tubeere bakkakkamu. Tekiina kikikugjako n'okwetunda bwetonda ng'abantu bagamba nti naye mukulembeze waffe kino nedda si kituufu. Actually kikwongera maanyi, kikwongera na bitiibwa ogamba nti wano nsobezza mukyala nsonyiwa, oba abantu benkulembera wano nsobezza nsaasire. Tekikugyako bitiibwa byo si weewaawo. So kati abakulembeze ensonga eyo nkulu tugiyigire ku mugenzi Engineer Bosa n'abakulembeze abalala betulaba nti kaakati ono atambulira ku kituufu. Ayi Ssaabasajja twakuumye bubi. Ssaabasajja Kabaka wangaala. Munzikirize bassebo ne bannyabo mpite omujjwa ow'ensonga. Yangambye tompitanga pulezidenti, mpitanga omujjwa. Ssebo omujjwa ow'ensonga tukusaba ojje oyogere eri abantu bano. Ssebo ekitiibwa Kyagulanyi Ssentamu. Ssebo leader of opposition naye olina kyobeerabidde ssebo. Wano si buli omu nti alina kivu beerabidde okweyanjula ng'Omuganda tetutegedde oba obudde Soroti oba obudde Mbaale. Eyanziza ssebo omujjwa. Erinnya liba linnya, Kabaka yalina amannya. Erinnya Joel Ssennyonyi Besekezi, muzzukulu wa Mbaziira, eddira Nnyonyi Nyange, akabbiro ku nkuvu. Kitange omugenzi Yosefu Ssennyonyi Besekezi, era nga yali mutabani wa omugenzi nate Abyasaali Maitegi, bombi bagalamidde essaza lya Ssaabasajja Kabaka erya Bulungi. Tuula ku mutala Kyanja, essaza lya Ssaabasajja Kabaka Kyaddondo yenze. Sibwebale nnyo webale baddala. Bakadde baffe bamaama ne bataata, mpozi nsaba nga sineeyongerayo. Ono ali wano bwe tutaba wano nange nga nsinga amayinja. Era sibo kankuwe naawe dakikemu weyange. Ayi jjajja waffe ng'omwa Kawasi, ndi musanyufu nnyo okuyimirako mu maaso go, era n'amannya gange Jesse Lukuma Mark Sibugunja olulyo ya Zakariya Kaddu eyeebase Sibugunja, ndi mutabani John eyeebase Sibugunja, era ono mukulu wange. Kojja tabagambye nti driver wange. Mpozi nange bakadde bange nze Kyagulanyi Ssentamu Mitimbo, ndi mutabani wa JW Ssentamu era nga nviira ddala mu nnyumba ya JW Ssentamu e Kanoni Mugomba. Va mu luggya lwa Yosefu Alakira yeebase ayo Bubuule Mawokota. Va mu lunyiriri lwa Sitere Ssentamu yeebase Ekiyebe Mukanabulemu. Va mutuba gwa Kitya Munyolo
Mba musiga ya Ssekayibwa Essenge. Ndi muzzukulu wa Ssentamu Kayiira Kamalabyonna omubereberye we yali Katikkiro era nga yali Kamalabyonna wa Buganda eyasooka. Ndi muzzukulu wa Nabembizi Nawanjovu era nga naye yali Katikkiro wa Buganda. Ndi muzzukulu wa Kaddu Ssekayibwa era nga naye yali Katikkiro wa Buganda. Ndi muzzukulu wa Kayiira Emugulu ne Dirambogo Akabirondeerwe. Wano ngera babategeezezza ndi mujjwa. Sinze nsinga obukulu kuba ndi ne mukulu wange wano Nyanzi Ssentamu ngera ye mwana omukulu mu nda ya nnyabo. Nze naye tuli batabani ba Mangalita Nalunkuuma, muwala wa Mulodoka Ekiyingi ebase Busaabala ku lijja lya Kambe. Jjajjaffe oyo Kiyingi ye yali Katikkiro ow'essiga lya Namusota era nga Namusota ye yali Israeli Bosa nga ye kitaawe w'omugenzi gwe tuva okuterekesa awazenzi. Era nga maama waffe atuzaala ne jjajjaffe omubuze Bomwa bava mu ssiga lye limu erya Namusota emaziba wano mu Mawokota era nga bava ne mu mutuba gwe gumu ogwakambe. Omutuba ogwo gukulirwako jjaffe Bosa atuli Busaabala. Omutuba ogwo ekitebe kyagwo kiri Nsasa wano Mawokota. Nga mwenna mukungubagira naddala abaliga mukungubagira jjajjammwe, nze nkungubagira kojja wange Kojja Bosa. Ffe abaana bamuyita Jjajja Lwomwa. In fact nga tumuyita na Jjajja Bosa nga tumuyita Jjajja Transa kubanga Kojja Bosa alina kampuni yesuubula ebyamasannyalaze eya Transa. Eyo nga kampuni kumpi famire yonna ejingiza bizinesi eyo ey'okusuubula ebyamasannyalaze okutandikira ku mukulu waffe ono Nyanzi. Kojja oyo yatwagala nnyo, si just abaana b'endiga bokka naye yayagala nnyo buli alina akakwate ku bantu be. Ffe twali just baana ba mwannyina naye yatwagala nnyo n'atusembeza. Era nga bwe tusangibwa ewasinga twesanga nga tuli baana ba maama nnyo nga tukonekitize nnyo ne bakojjaffe bangi be mulabye wano, bakojja Ssemukasa, bakojja Kitooke, bamaama Saala n'abalala bangi yeffe. So nyimiridde wano okuleeta obubaka bw'abatabani ba Nalunkuuma oba abatabani ba Ssentamu mukodomi wammwe n'okuleeta okusaasira okubira ddala mu ffenna Abazirambogo bazzukulu ba Kayiira. Twakumye bubi bwatusinze. Kyanaku nti tuziika omutaka nga tumuziika nga teyafudde bukadde wabula nga yatemuddwa. Ate nga yatemuddwa mu ntemula emu etemuddwamu abantu bangi nnyo. Twaziika Kigundu, twaziika Kaweesa, tuzise mwala wa Katumba, tuzise abantu bangi nnyo. Naye ate abalala bangi tebaafunako, tebaliko na mafiire kuba bawambibwa ne batemulwa. Kyanaku nti tukyali mu mbeera eno. Naye kituyigiriza ki? Kitugasa ki abaana ba Buganda ne tukuŋŋaana nga tukyali bato ne tubaako gwe tuziika, ne tuddamu ne tukuŋŋaana nga nyina emyaka 5 n'obuvinga bubo ne tuziika omulala, ne tuddamu nga bwe tutyo. Kino okubaako n'ekkomo bataata bamaama. Kyankoze bubi nandyagadde bino ebigambo mbyogere nga ab'ekitiibwa we bali, naye nga bwe mwalabye buyisiddwawo okwogera. Bwe tuli ku mulembe kati manyi nti ne gye bampuliriza. Njagala nnyo obubaka bwensindika butuuke mu mukwano mu kwagala.
newankubadde ebigambo byange olumu bibalala munsonyiwe naye wano ndi mujjwa ate munono yaffe ng'Abaganda omujjwa aba n'ebbeetu okwogera ekimuluma ate temusitukawo ne musitukawo omumanyidde omuntu ayajawewonamu naye ngoze ku nsonga eziri sirias basebo ne banyabo tulina okwekuba mu ttooki ffe obubaka bwange njagala bubeere bumpi ddala njagala bugende okusookera ddala eri abaana ba Buganda mwe abato nammwe abantu ba bulijjo then obubaka obulala bugende era abaana ba Buganda abo abasuumuusiddwamu ne mufuuka abantu abakulu abalala ne mufuuka ab'ebitiibwa tandikira ku baana ba Buganda abato n'abantu ba bulijjo mwe abavubuka abato abali mwene ensi amakula gye bayita Buganda musuubira kubeerawo mutya musuubira kufaanana mutya mu Buganda eddako bwe muba temugiteeseteese tuyimba ennyimba nga ziri mu Luganda naye ne twefuula abatazitegeera abazira ennyo abatusooka balwana nnyo mu ntalo ne bagalanya eggwanga lyaffe naffe tulyagale tebaatula butuuzi ne bakaaba no bakola kyonna ekyali kisoboka okumakinga sure nti tuzaalibwa mwene ensi ne tuuka bweti ng'efaanana bweti era naffe tulina obuvunaanyizibwa okugitereeza abaana baffe bagisikire nga yeeyagaza oba si kyo bajja kuba tebalina nsonga erima bijja byaffe lwaki nzira egomba n'ennima ebijja bya Ssentamu kubanga Ssentamu yankuza nantuuza nanjigiriza nansomesa nantuusa wendi olunaku lwaleero singa obulamu bwange obw'obuvubuka n'ebirabo byennyina mbiryamu ebinyeebwa abaana bange n'abazzukulu tebajja kuba na nsonga lwaki banzijukira era bajjajjaffe abatalina mulamwa tetubajjukira ekitegeeza nti tebaaliyo mu bika byaffe mwalimu bajjajjaffe abatamiivu mwalimu bajjajjaffe abonoonefu tetubajjukira kuba tebalina mulamwa so gwe omuvubuka wa Buganda olwaleero tekikwetagisa kuba na kifo ky'amaanyi oba na kitiibwa ky'amaanyi okukola ekituufu kyanaku nnyo nti tuli mu kuziika jjajjaffe Luumwa nabagambye bwendi mujju ajja kwogera abalala bye batayogedde tewali ayogedde nti abatemudde jjajjaffe Luumwa babadde bandika nga balina amannya gandika ekyo kisoboka kitya okubeerawo agoma wano naye nga twatuuka tutya ku leve eyo twatuuka tutyawo basebo ne bannyabo bwe tutabuuza bibuuzo bino bijja kugenda nga biddingana nga bituuka mu Buganda etandikidde wano mu Buganda kuba kugoba Abazungu tusobola tutya okugamba nti ate ffe ab'omulembe guno tukuze tudda mabega tikituwa essanyu okutunda emyoyo gyaffe n'okutunda eddembe lye tuliko naye okusingira ddala okutunda ebiseera by'abaana baffe ab'omaaso kubanga twagala okwekuza njagala mwekube mu ttooki mu abaana ba Buganda kuba tekikomye kwabo abatemudde jjajja bwe baba be bamutemudde kyanaku nnyo naye ate era bannaffe abamu ba miziro gyaffe be batuwamba be batutta be batutemula ekyo nsaba mukitundemu ensonga ey'okubiri njagala okwogera ne bakadde baffe abakulu mu myaka kuba buli abeera enviirwa n'afuuka wa kitiibwa nammwe ab'ebitiibwa mu ngeri ez'enjawulo njagala okubajjukiza nti ekyafuula Buganda ey'enjawulo si kulwana si bugagga si ki naye ekitiibwa era tuyimba ne tugamba ekitiibwa kya Buganda kyabadda naffe tukikuumenga tetugamba obugagga bwa Buganda bwabadda tubukuumenga tetugamba amaanyi ga Buganda gabadda tugakuumenga tugamba ekitiibwa kya Buganda kyabadda era tukikuumenga bataata ab'ebitiibwa mbasaba ekitiibwa mutandike okukiwa ekitiibwa nkiddamu ekitiibwa mutandike okukiwa ekitiibwa lwaki njogera n'abantu ba Buganda wano kubanga ffe tukyusiza eggwanga nga tuleeta ebirungi ffe twaleeta tuvuddemu ebyo byaliwo emyaka 6 egiyise olunaku lwaleero njagala okubajjukiza naddaamu abakulembeze bannanga bali wano emyaka mitono egiyise ekibiina kya FDC lyeryali essuubi lya Uganda
Nena Kyemalira ng'akisensera yayita mu deputy president waabwe ate nga deputy president wa Buganda ate ng'ali wa kitiibwa. Era ssente za Museveni bwezito bwe zasensera okumaliriza nga bakimazeewo. Nze nyina obuswavu mu mutima olunaku lwaleero okuba kinkakatako oba tunula amaaso okuba mbadde nga open gye muli okubagamba nti naffe kennyini aba NUP era ssente za Museveni zayise mu deputy president waffe si wa east si wa north si wawa wabula wa Buganda. So mbasaba mwenna temunkubira ngalo sizaagala bino byenjogera seegomba byogera seegomba kuyiwa sere ku ggwali mbalagali nengo olina ndiyiwako sere liryoke likale. So njagala okubategeeza baganda bange tukole ekituufu twewale okola ebikyamu nga tubikweka mu kitiibwa kubanga ebikyamu bimalawo ekitiibwa. Tukole ekituufu ekitugwanidde tulyoke tutereeze ebiseera by'abaganda baffe eby'abaana baffe n'ebyabazzukulu eby'omu maaso. Tewali muntu asobola tufuula baddu okugjako ng'akozesezza ffe. Tewali muntu asobola tunafuya okugjako ng'akozesezza ffe. Bino mbyogera nandibadde mbyogera ku lwalizizeeyo ne mmanyi sirina ddembe kubyogera. Tewali muntu asobola tumalamu maanyi okugjako ng'akozesezza ffe. Ne bwe tutakyuseemu bajja yate bajja baatandika dda n'otuziikula gye baatuziika. Tujja kutuuka ekiseera ate ng'emyaka tekikyawera 10 singa tuba tetegeterezeza tugenda kutuuka ekiseera nga ffe Abaganda ye federal byokka mu Uganda etalina kifo we bayita waabwe. Bino bali kibajjukiza ne bagamba omujjwa yakyogera nga baziika kojjaawe ti bwe muteetereza naddala Baganda baffe Katonda baatukwasizza ne tubawo ekitiibwa ne tubakiririzaamu. Bwe mutakola kituufu tujja kutuuka nga ffe ffekka ffe tutalina kifo wayitibwa waffe. Ebyo bikomeza. Bakadde bange ab'endiga nasoose beetondera naye ate era ndi mujjwa munnange mulinneenya ku mukolo omulala. Naye bino byenjogedde byogedde mu linnya lya maama wange. Saabisoma mu ssomero bino naye okabiyonke mabeere. Era bwe nakyalira kojja nabategeeza abakungubazi nti ne gano amaaso agange ge mulaba ag'endege gaali ga maama. Wano agage tegaali mamyufu. Ne bino ebirowoozo bye mbagamba nabyo mbibagamba ku lwa maama. Era nga baganda bange nadaama abavubuka abali wano obubaka ne bwebanga bukutuuseeko eyo ompagiranga kuba bino mbyogera ku lwammwe olwaffe. Ensi yonna etwegaseeko, ensi yonna yatereera dde okuggyako ffe wano mu Buganda ffe kizibu. Gye bujja ku lunaku olungi oba oli awo ndibanyonyola lwaki ku mulundi guli twalima ogobaganya na Kyemalira era lwaki ndowooza tekikyasobola omugobaganya. Jjajja bw'omwa tusanyuse nnyo okulamusa kyakitiibwa nnyo okuba omujju omukulu nga bakutuuza. Ze ndi mutabani wo afudde tubadde kulozi nnyo nsaba naawo njagale otwagale. Jjajja tongobanga ne bakutiisa nga tongobanga ombuuzangako ba mutabani wa mannyuko. Bataata bamaama Mukama abampira omukisa mpozi kambire ddala waggulu nga neebaza abakulembeze bannange ababasigadde ku mulamwa okusingira ddala mu kitundu kino meya waffe oyo chairman LC5 mukulu Sejemba yone chairman LC5 asinga obuto mu nsi yonna eya Uganda. Tatusiwaziza sebo webale nnyo webale edda ne bakulembeze bannange abalala. Sebo mukulu Senyonyi webale tuweesa kitiibwa. Sebo mukulu Nyanzi webale kugumira bizibu byaffe byonna. Basebo ne banyabo Mukama abankuumire. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Batuwamba ebigambo bya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nkikakasa nti obiwulidde bulungi. Ebigambo bye Eva
biba by'amagezi, biba bya kununula Uganda, biba bya nkyukakyuka. Ne bwe tubeera mu kaseera ak'ennaku, ne bwe tubeera mu kaseera ak'essanyu, ebo abajjukiza bannayuganda nti tulina okwenunula, tulina okwebeereramu nga bannansi. Newankubadde tuli mu kuziika, naye tetuteekeddwa kwerabira nti tuli baana ba Buganda. Tuli baana ba Uganda, tulina okulwanirira Uganda, tulina okulwanirira Buganda. Tuleke okweyita ab'ebitiibwa. Ab'ebitiibwa tekitegeeza kuba na ssente. Ab'ebitiibwa tekitegeeza bubbi. Ab'ebitiibwa kitegeeza kuba na kitiibwa. Respect for yourself. So si ebitiibwa eby'okubba ssente z'abalala, okutulugunya abalala, okuyisaamu abalala amaaso.